Please come, say thank you to the Lord. Even Najana Samolum. Nebaza Mukama kurokuna yabadde show yange naye yabadde successful. Saa zagenza owera 11 nga theatre ejjudde nga n'abantu balwana. Netubagabana bagoba. Nebaza amafuta agali mu kifo kino because byali bigaanye n'ensira n'ennyonnyola musumba ne tusaba. Ojjukira twasaba naye luli. Katonda n'amukolera. Ate musumba n'ajja ne mu show yange n'agiwa amafuta. Yewase nakulabye. Naye abayimbi bakwagala. Ndowooza ono ye sister w'abayimbi bonna. Buli muyimbi yabadde wali. Of course ye Rema kimukakatako. Omwafuuka Buganda. Yasulawo kuva ku saa 10 ez'ekiro. Kyokka ebyaffe tumuyita tajja ebyo byasulawo. Ngenda kumugambira bulaba. Musumba mbadde ndese ekiweebwayo kyange. Njagala bayo akakadde kamu bayambire abaana. Ziriwo kashi za kubanga 077 birthday yange yanga munana noonya mmere kuliisa abantu mmere kati genda oziweereze bali ompe sayini kale katusooke twebaze mukama tukwebaza nti Eva akomyewo okwebaza teyagenda mu ssabo yajja mu kyaki era n'omusanyusa era akomyewo okwebaza siima okwebaza kwe era yeebaza wamugamba nti wonera ddala mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amen. Era for 30 seconds katwebalizeeko Eva Katonda n'engalo ez'amaanyi. Eva wadde wano mu kyaki emyaka mingi wali omulala ayagala azireese naye zino wazeeyamba n'otazireeta n'ogenda e Egypt yagira nange mulalu naye ali mu kyaki awaayo Katonda yeebazibwe nsanyuse. Make sure Kappa cards feel at home. Feels at home. Yes, mubeere kumpi kale.